Nnyo mu ssaawa yaffe esoose nze Munasingo Mary Namirimu tutuuse mu kanyomero kaffe akansonga ku nsonga era nga twegattiddwako omukulu Kaada Tom Nyiro okuva wali ku kitebe kya National Resistance Movement ekya Ddondo. Tugenda kuba tutunuulira obukulembeze bwa President Museveni nga ssentebe w'omukago gwa East Africa, the East African Community. Ng'eggwanga tumusuubiramu ki, tugenda kifunamu ki ekyokuba nti yafuuse ssentebe w'omukago ogwo mu byenfuna, mu by'obufuzi n'embeera ez'obulamu obwa bulijjo nga Bannayuganda ne East Africa okutwaliza awamu. Kitegeeza ki ekyokuba nga President Museveni kati ye ssentebe wa East African Community. Mbadde nsaba ssebo Kaada Tom sookola muse kuba tulaba, tusanyuse nnyo okukulaba nate okubeera naawe olunaku olwaleero. Weebale nnyo Munasingo okunjaniriza mu studio ennungi eza KTV. Nebaza nnyo omusumba Kiganda ne Mami Cindy. Bakola omulimo nange am actually a fan, not a fan, a follower. Ndaba nnyo ekigambo kye kuva dda kinkolera abadde asomesa ebintu nga binzija bimpa essuubi ate nga binzizaamu amaanyi. So I'm happy to be here. Nebaza nnyo ne President Yoweri Kaguta Museveni nti ki yaleeta eddembe eggwanga ne litereera nti no kati tuno tulina freedom of worship. Freedom of worship n'abantu bali free okukola. In fact we're talking about protecting the gains. This is one of the gains freedom, media freedom, religious freedom, development n'ebirala. So leero nzize bampita Kaada Tom Nyiro, ndi muna NRM naye today I'm representing the president's office. And nga bw'ogambye omulimo guli gumu kwogera ku nsonga eziri so important. Nga musanvu gwokusatu President Yoweri Kaguta Museveni Arusha bamulonda okubeera chairperson wa East African Community. Rotational obeerako mwaka gumu. Naye mu mwaka gumu ogwo guba mwaka gwa kasameme, lot of things, ebintu bingi bibeerawo ate mwaka gumu gwa nsonga. So President Yoweri Kaguta Museveni tumuyozayoza olw'okulondebwa. Naate ekinsanyusa nti we baamulonda immediate ne tulaba action kuba is a man of action. Ye tatuula teyeebaka. We are taking her over immediately ne tulaba changes ezajjawo. Zeziriwa. Kati we tulabanga tubadde tuna problem nti amawanga tuna amawanga 8 kati. Tuna Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC Congo, South Sudan, tulina Somalia. Waliwo amawanga nga gazibuwala tegasasula contribution ezigenda okubeesawe secretariat ekitebe kya East Africa ekiri mu Arusha. Ate tunayo ne parliament okusasula ba members of parliament aba East African Legislative Assembly omusaala. Kati naye nga bagenda olusi amawanga ga tegasasudde ne ba benefiting from the services of the secretariat. Kati President Museveni n'abakulembeze abalala nga he is the steering leader. Ne basalawo nti no kati omuntu okubeera oba secretary general ne okufuna ebifo ebirala ensi erina okubanga at least contributing the more than 65%. Amawanga gaabwe gabeesasulire. Kati n'ekirala nti ba members ba parliament betugenda olonda ba East African Legislative Assembly bagenda Arusha bagenda kubanga basasulibwa mawanga gaabwe gye baviira. Okiraba gye baviira. So ezo changes nenda banga za kiba kirina mugaso kyekyo. Kiyamba nti no tujja ekitebe kiba tekiremererwa nnyo okubeera nga kiri overstretched mu byensimbi. Naye n'ekirala kiyamba bana ababaka okubeera nga they are also accountable. Abagenda si kugenda n'ogenda neweebaka Arusha n'obeera nga wagenda ku beach. Arusha oba wagenda ka Arusha waliyo emiti walinga bwolaba ggwanga lyaffe emiti nice weather n'ogenda eri ne weebaka
kati olwokuba ffe tukusasula wano you're going to be accountable nga we can check you kuba ojja kuba you're going to kusindika eri okukole si kwebaka kuba bwe mbuuza lwa babaka nga tetubamanyi nga bantu bomubuuza nti ani representing eggwanga lyaffe Arusha tabamanyi n'agenda n'akomawo teri kyayogera teri kyakola so aliyo bubeezi ali amusaala so ekyo kijja kubanga kiyamba kale mu byenfuna okugezaako okutumbula ebyenfuna by'amawanga gano agali mu mukago gwa East Africa ne bannayuganda specifically kati President Museveni tumusuubiramu ki ayinza agenda kukola ki President Yoweri Kaguta Museveni bwe twali Arusha nga bamulonda natunulira omukulembeze n'engamba wabula Uganda ffe twafuna ki kirabo kuva eri Katonda ekitiibwa kyafuna the kind of respect he commands from all over Africa East Africa is exceptional era nebuuza nti shall we have a leader like that President Museveni wabanga avuddeko who can command such respect who can drive things who can influence things and events so kati bwe bamulonda olowooza respect ne influence yeva kuki eva ku byakola olwokuba he has been involved in regional is actually diplomatic he has been involved in regional matters could it be nti olwokuba bamulaba nga muntu mukulumu okubasingako abakulu bangi betulabanga tebabawa kitiibwa bangi sijja mentioning amawanga kati ono ye mukulu naye ate musajja ali visionary ali diplomatic amawanga gonna golaba gatuliraanye buli gwanga bwe liba lyogera ku ebiriwo gains zaabwe mu mawanga gaabwe security n'ebirala tebasobola kutogera ku President Yoweri Kaguta Museveni bw'oyogera ku Congo DRC Congo Congo okubeerawo nga bali stable with all the challenges going on tugenda kyogerako ntino bwe bamuwa obukulembeze nga bujja ku President William Ruto wa Kenya immediate yagamba yatuwa objectives ze focus areas ze mwaka ogumu one of them is security securing our region yakyogerako nzujika nga yogera nagamba agenda ku securing or making sure our region is secure yayogera nnyo ku kyokukonesa nagamba is going to make sure he does away together with all the leaders okukonesa that is half cooking not half cooking okufumba emmere neetajja okukonya nga olwokuba omuliro tegukola ki tegumala so President Museveni aze n'omuliro omupya bano babadde bakosa muliro gwanku abamu nga bafumba nga bateekayo bisubi na bipapula by'amawulire ogwo nagwo omuliro naye tegubeera gw'amaanyi ye aze n'omuliro gwa gas is going to use gas agenda ateekamu too much heat okumaking sure nti nebi byonna ebiri mu East African Common Market Protocol bituukirira kakati security kati olwaba avunanyizibwa ku y'amawanga 8 abagenda kikola atya nedda olwokuba we have seen Somalia gyetuli already tayogera takolya kuwolokoso already Somalia yagisecuringa South Sudan is under our security yagisecuringa n'okubeera eggwanga it is because of the effort of President Museveni and our army the UPDF wogenda even Congo Rwanda Burundi even other countries I'm sure these countries get help not help they get advice from President Yoweri Kaguta Museveni Tanzania we saw they had conflicts but our leader he came in to advise them he advised them so that they don't do it continue destroying their country because of elections wanabana Kenya yayogerako netwali Arusha ntino waliwo abaana nga bo omulimo babalimbalimba ntino Gen-Z ntino bo bakafulu bakola ki ku demonstrating kusomesa wala kwekalakasa bwe bajja wano ne babanywa babakwata ng'omuzadde n'ayogera nabo n'abagamba kye bakola kibi
nabawa ne transport ne babazayo Kenya eggwanga ne likola ki ne litereera. So tulabanga he is involved in the security of this region even beyond. Awo wenyini wenjagala okubuuliza nti ekyokubanga President Museveni kati aba akiikiridde Uganda nti abeera involved mu kugezaako okukakkanya n'okutebenkeza amawanga ago gennyini omunaana. Tolowooza nti abantu babalwanagana nabo basobola okuretaliate nga ne beesasuza ate Uganda bw'aba nga alwanyisa obuyeekera tugeze mu Congo obubinja bw'abatujjumu tugambe mu Sudan, don't you think nti basobola okukyusa ne basalawo ate ne badestabilizinga Uganda? Bagamba tebayinza kutuuka kiseera ne batusukkako obungi. Obusobozi tubulina eggye lyaffe litendeke naate nagana amawanga wetugenda kati obayamba kati nga Somalia babatendeka ne beerwanako. For us we give technical advice, technical help. So nobwotakola nobwota bayamba, in fact neighbor wabanga ali bubi then obeera mo insecure nti ajja kuva eri agezeeko kubba byolina. So it is better when you are well off, you empower even your neighbor so that it doesn't become a problem to you. So that's what President Yoweri Kaguta Museveni is doing. Nga I'm sure ntino kyakola tekiyinza tuleetera reprisals singa already kyakolebwa. Of course bagezaako naye we are more stable and more secure. Nobwotagenda era bajja kujja. Naye kati President Yoweri Kaguta Museveni n'ekikulu kye-emphasizing nga kye expecting is strengthening unity, okukuza enkolagana obumu mu mawanga gana agaffe. Kati yakye-emphasizinga nnyo n'agamba ntino amawanga ga Africa wetutabeera na bumu then tujja kwesanga nga to becoming vulnerable, tubeera banafu, abalabe baffe ne bakola ki ne taking advantage. Tutunulira amawanga, sigenda biyingiramu nnyo, amawanga agamu agali mu ntalo ntino olw'okuba tegali bumu weesanga nga embeera ebabiyidde nti ono bamukubye ye naye akuba baliraanwa ate nga bantu bamusaayi ogu gumu. Kati ne Africa ebibagatta bingi naye ate beekuba bennyini abakuba mulala ate ono nakuba banne. So na wano Africa President Museveni olw'okuba alaba atunula wala n'agamba nedda twetaaga unity. Wano wetudda mu Common Market Protocol, East African Community basayininga charter mu 2009 nebeera effective ku 1st July 2010. Abannayuganda basinga tebasoma ebyo bintu tebagabisoma, bawulira ne bakuba kereere. Naye bw'obuuza omunnayuganda akuba kereere n'omugamba omanye ekiri mu charter mu ndagaano eyo Common Market Protocol takimanyi. Kati wano juzi waliwo kereere yaliwo no President Museveni agambye agenda atwala Indian Ocean, wabiwulira ne bakuba kereere. Naye waliwo yali akuba kereere twali waliwo etwali naye mugamba naye gwokuba kereere byoyogera obitegeera. President Museveni teri nsobi gyakola ate okulagana oteri nsobi immediately within that saga nga abantu bakyakuba kereere. President William Ruto yava Kenya najja wali eginde Tororo yajja Tororo nayoga n'agamba nze bye bakuba sibitegeera nako tetuna buzibu lwa nsonga ndi mu charter mugindi mu ndagaano egamba Common Market Protocol ekkiriza the movement of labor to the right to residence to anywhere, access to the sea. United Nations naye to that right access. Wobanga you a landlocked country, you have access. The country which neighbors you and they have the ocean, they must give you access. Kati East African Charter
etugamba nti nonzo Munnayuganda Tom wenzijjo banvuddewa nenzija nengwali pap e Mombasa oba nengwe Dar es Salaam oba Tanga oba Bagamoyo wali ennyanja I'm already home. Okitegedde? Kasita ndinya ku mazzi wete pap Indian Ocean ntusewa waka according to the agreement eyo olina kyoyogeddeko ekya residence ekuwa ebbeetu okufuuka omutuuze mu ggwanga lyonna okubeerayo n'okola n'ozimba n'okola emirimu n'obeera ne rights nga abanansi abalala. Kaakati abantu olwokuba tebabisoma tebabitegeera bagenda ne bakosa babiteekamu feeling musajja agwedde bw'ati agenda agenda. Bannakenya balina ebbeetu okusinziira ku ndagaano eyo okujja wano e Uganda ne bagula ebibanja ne bakola naye nga bafollowinga amateeka mu mpisibwa y'emu nga bafollowinga amateeka ki amateeka g'eggwanga. Naafe we tugenda toyinza genda eno otandika okukolerayo fujjo n'omunnakenya tayinza kujja no n'akola no fujjo ng'akola ebitakwatagana ebiri against the law. Okiba so abantu nze mbagamba nti bagezeeko okusoma to understand before they can talk. So we tujja ebyo ebiri mu agreement biyambirawa bannansi z'amawanga gano bannansi b'amawanga gano kituyamba ntino one emirimu zibeerawo kati Abannayuganda awutokaze Uganda nze naliko e Tanzania emyaka mingi kuba tuwulirako nnyo ttooku wano abo bannansi b'amawanga amalala abazze batumazeeko ettaka wano omugwira gwe batiitiibya kati sebo oyingiranga bw'oyagala n'ofuuka nga Munnayuganda ate nawe bugambye Bannayuganda bo baba bafunamu batya oba bannansi b'amawanga gano kati bwe buba nga obutuuze bujja bwe butyo si butuuze bajja kukola bazzeemu for a period of time and then they go back to their countries, they work, they provide services, they do business, they buy our commodities. Naffe nga bwe tuli mu mawanga malala Abannayuganda gye bali e Kenya bakola. Tanzania gye bali. I was among the people one time I lived in TZ for some years. I have strong attachment to Tanzania, very strong attachment. Naliyo nenkola abasomesa gye bali bangi mmanye Bannayuganda bakola ku port of Dar es Salaam Dar es Salaam port abakolayo abali mu airport. I know Ugandans who are there nga bali e Tanzania e Kenya. I've also been into Kenya na Mjimanyi. So when I talk about East Africa, I understand the region I'm talking about. Kenya, Tanzania, Nzimanyi, the main countries. Kakati bwetugamba gindi waliwo gindi agreement nti I can take my commodities to Dar es Salaam to Nairobi kiba kiyambako gazi akatale kafano tekatumala. Tuli wano mu PDM ekoze kinene nnyo. The products are so many. It has Ghanaians have developed. So if you have mango onde vinyewa wanonga market temala, you can take them to Tanzania. So President Museveni bamulonda focus yendala eri ku infrastructure development nga yaga batunulira ku railway standard gauge railway Tanzania agizimba eri connecting up to here. Then again Burundi, we are connecting Burundi, Rwanda. We also we are going to build from connect the one from Naivasha. Then we connect to Tanzania, Ntomuntu. Within this year, I'm sure there is going to be so much activity to catalyze those things to get into action. From Uganda, or taking up products za matoke wano, within 8 hours, ngotuse Dar es Salaam, novitwale Kariako market, ove gindi, novitwale Nairobi, no tunda no komao. Instead of taking 24
28 hours or 30 hours on the road. Egyo emirimu tegigenda kufuula President Museveni bize nnyo okulaba nga wano wakata concentrating kukola bimusuubirwamu. Tugenda kuba tukomawo n'ensonga eyo mu kitundu ekyokubiri. Katumale okukola ku ssente tukyatunulira ekyokuba nga President Museveni yaweereddwa obwa ssente bw'omukago gwa East Africa. Ng'eggwanga tugenda bannayuganda ne tufuna obuzibu. Ogambye security yaffe ogyesiga, but of course tosobola kumanya ani agenda kulumba ddi. Okay, webale ekibuuzo kirungi. Tetufuuka target anytime. Nze kyensuubira okufuuka target n'obwotuula waka nga teri kyokoze kuba Uganda bye tulina byennyini bitufuula target z'abalabe. Uganda, omunnayuganda atafulumanko ggwanga ayinza okwogera n'agamba Uganda olemwa, Uganda zaabu kwegamba nayogera ebitakwatagana ku ggwanga lye. Naye oba aliko mu mawanga malala then ojja ategeera nti no Uganda is paradise. In fact sometimes nali neebuuza ne ngamba oba the Garden of Eden eyinza okuba nga yali wano mu ggwanga wano. Garden olusuku lw'Eden nga lwali wano ate nga eri ewaffe gyenviire Bugwere nga wali point wenyini. Kakati lwansonga Uganda emmere tulina emmere, ettaka ggimu ddungi, good weather, tulina amazzi, buli kimu tulina ebintu bingi wano. Kati tulina amafuta, tulina gold, tulina lots of minerals. Ebyo byokka biyita abalaba otukuba. Newe tuba tetubasanzeeyo. So ekirungi wotegeana olina abalaba already batwagala nga batwagala, naye olw'okuba omukulembeze affe n'omutima omulungi ayagala olabanga bannaffe the other spirit of Pan-Africanism, okwagala n'amawanga agatuliranye gabeera obulungi, gabeera nga gatebenkedde, then ffe tetubeera na mulimu omunene nnyo. Okay. Kati ogendayo kati nga Somalia walaba Somalia kuva dda 1990 nga tebalina bwe bajjako Siad Barre eggwanga nerigwa mu katyabaga. America ne bagendayo ne babakuba ne bavaayo. Kati Uganda President Museveni n'alaba n'agamba nedda ekyatwala mu nsiko. One of the reasons we went to the bush is to make sure that we create to make sure there is peace within, but even in our region, the spirit of Pan-Africanism. So nagamba, let's make sure we help Somalia, and God helped us. Somalia kateri etebenkedde waliwo government Somalia bakomyewo through the effort of President Yoweri Kaguta Museveni n'amagye gaffe agali well trained, the UPDF. Kati bali ogendayo diru twagibasuuza ekyo bayinza okwagala, naye bw'ogenda otabaalooli naawe n'okubanga weesetinze we are set. Nkino they've tried 2010 they tried bakuba bomu ojjukira wali Rugogo. 1997 1998 they bombed American embassy in Dar es Salaam, in Nairobi wano ne bafairinga ne tubalemesa. Twalabyeko ne ku bomu awo ku Parliamentary Avenue gye buvuddeko wano ku CPS. Bomu zaalimu ezo. Twalabyeko yabadde Namugongo. Wabeerawo ebintu bageze omulabe buli kaseera now at your own personal level. Waliwo abalabe nga bakunoonya naye ne balemererwa. So ekyo tekiyinza tulemesa okuyamba bannaffe olw'okuba tutya omulabe nti ajja kujja. Kye tulina okukola kwesettinga, which the government has done. There is security here. We have secured the country and to make sure that in case of any intrusion of external forces we can counter it. America egenda buli wamu. Naye how many of the enemies can penetrate to go there? Ekyokulabirako towadde kinene nnyo ekyo. Mpadde America nti ne bakuba oli bamukuba n'akuba balirwana abe n'abatimpula naye eringa tasindikayo. Omumerika oyagala mugeraageranya ku Uganda. Yes, Uganda we are power. We are a very powerful country.
like America. We are very powerful. At where we are going to reach a level that everyone will be shocked. Don't undermine Uganda. I know. Under General Kaguta Museveni. Security yaffe tugyesigira tugikiririzamu yambe n'amawanga ku mukago. Naye waliwo kyawunyisizza bannayuganda okulaba omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye eggwanga nga tetutegedde. Yalina musango ki? Yatuzinduukirizza yalina musango ki? Ebyokwerinda kulitalaba. Yalina musango ki? Yali akoze musango nti bamunoonya. Mbu baali tebamunoonya okoseza kigambo mbu. Ebyo bigambo by'abantu naye poliisi yali temunoonya nga temulinaako buzibu. Singa ali erina muvunaana within a minute singa bamukwata. Ebyo byonna waliwo just bigambo baali bamunoonya yagira bw'ati waliwo amaka g'abakwano be ge tulabyeko nga bakuumaddembe batuuseeyooko mbu babuuza aliwa mbu. Ante ebyo n'ogambye mbu. N'ate olw'okuba bya security ndowooza oyinza obibuuza mwami Gindi spokesperson wa poliisi n'owamagye I think bayinza okubyogerako mu bulungi nkitegeera. Tutunulire ku nsonga y'ensuubulagana okutumbula ebyenfuna by'amawanga agali mu mukago guno. President biki byagenda okusimbako ennyo essira obadde otandise ku kyentambula? Making sure essira agenda aliteekako nkakasa guno omwaka nga tegunaagwako ekisanja kye ky'omwaka ogumu. Agenda making sure nti standard gauge etandiika. Number 2, enguudo eziconnectinga all our countries, our neighbors, ziri complete. Wogenda ne Masaka, Kyotera road connectinga to Mutukula. Owali border, the main border between us and Tanzania. Bali ejja kuba complete. Kadato Musoko simbe wakati awo waliwo ogundi obutali bumativu bwa bannayuganda nga bagamba enguudo ezifuluma eggwanga zifiibwako zitya ne zisoosowazibwa okusinga ate ziri mu Uganda mu ggwanga munda kuba tulaba nga waliwo enguudo ezikyetaagira ddala okukola mu Uganda oba oliawo omuntu yandirowooza nti twanditandikidde ku ezo nga tetunnakola zigenda Kongo. Wano zikolebwa. Omuntu agamba n'enguudo zaffe tezikolebwa bulijjo okugamba nti abeeranga musezi. Omusezi yewe bwakulaba kati bwatulaba wano talaba nti talaba Kadatom talaba gwe sister presenter alaba ennyama nti yagala ova wano oba ogwe wano akulye. So bano abagamba n'enguudo enguudo wano mu Uganda zikolebwa naye kakati olwokuba we want external market you cannot tell me into luguudo wayitako mu luguudo okuva e Masaka ogenda Ekyotera obadde olabanga we luli abantu baleeta ebyamaguzi kati wano ebyamaguzi betwetanira ne Uganda ebintu byetukosa biva Kenya babijja Mombasa oba Tanga oba Dar es Salaam kati amakubo gabeera amabi binayingira bitya. Twetaga that market but also transport our commodities. We have to work on those roads. Ocheba olwokuba ntino we go back to the issue ntino wana Uganda tebagala manya bagala kwogera nayo kumanya tebagala ki abasinga nadaba bacriticizing government. Omuntu ayinza ogamba banaye bakola enguudo naye omuntu bw'omubuuza ntino luguudo kye bakola olugende e Congo tamanyi wadde border post tatuukangako Ntebunagana tatuukangayo tatuukangako Kyanika tatuukangako Mutukula tatuukangako Katuna tatuukangako Busi oba Malaba Eregunimule tatuukangayo. So abantu bategeera nti ngeze ntegedde I found out then you now reason oja reasoning na facts and evidence. Kwa zino borders zonna zolaba connecting Uganda, all these neighboring countries have been there by air, by road, so I know.
Kale tugenda kwongera okwetegereza ku nsonga y'ensuubulagana engeri President Museveni gy'ayinza okutumbulamu n'okusitula ebyenfuna by'amawanga gonna agali mu kago gwa East Africa. Atulaba ku KTV ogenda kuba oyita ku masimu ago osobole okuweereza ekirowoozo kyo butereevu mu programu tukyagenda mu maaso lwakubanga akadde kalinga akatambuddeko. Yita ku masimu ago okube butereevu bw'oba olina ekibuuzo eri Kada Tom Nyiro avudde ku kirebe kya National Resistance Movement ekya Ddondo ate era mu ngeri y'emu mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga mu kaseera kano atuddewo ng'akiikiridde omukulembeze w'eggwanga butereevu. Kyova olaba kajojijoji w'ebibuuzo yenna eyandibadde agende omukulembeze w'eggwanga tumumusoya butereevu ateekwa okuba ng'alina ekyokuddamu. Bwana Kada Tom. Omuntu buli lwatula mu motoka n'agwa mu kinyanga ali mu Kampala kale wulira ebinnya muno omwaffe tosobola kutwala mwana wa muliraanwa mu ddwaliro ng'owuwo yeebase mu nnyumba mulwadde. Olina kusooka nawuwo. Naye oyogera mpulira n'ennaku. Abannayuganda bannaye naye waliwo omusajja akabidde ku TV namulabye ng'akaaba wa opposition. Ng'akaaba bamubba sente zaake bamuguza kaadi. Ewaffe ebyo tebiriiyo mu NRM kyeneebaza Mukama Katonda. Kakati omunayuganda bannayuganda bakola bizinesi wano wogenda ano wino buli kimu kiva weeru ebisinga biva across the border. Amakuwa gabeera mabi bizinesi zigenda kubeera affected wano. Business zigenda beera affected. As the roads makubo gano nga bali gakola wano gakolebwa naga connectinga amawanga gye tujje ebyamaguzi gye tutwale ebyamaguzi gano okukolebwa. Wano Uganda kankubuulira Uganda NRM government President Kaguta Museveni bakola amakubo gakolebwa. Ettaka singa lyali lyogera bulijjo mbagamba nalyo lyandiyekubidde enduulu. Katono nnyo Kada Tom katumale okufuna aliko ssimu ali ku KTV. Halo KTV. Halo. Bw'okuba essimu tuukira ku nsonga weeyanjula erinnya lyo n'ekibuuzo akadde tulina katono ddala. Tutunuulira ekyokuba President Museveni yaweereddwa obwasente bw'omukago gwa East Africa. Biki ebirina omusuubirwamu bw'ogeraageranya ne bapresident ne bassente babazze babeerawo. Kada Tom. Yes. Tusuubira okulabayo ku president ow'omukago gonna ng'ali omu mawanga gano 8. Kuba stages waliwo twatandika ne establishing East African community tuli ku common market protocol tugenda. Hello KTV. Hello. Yes, hello. Wanjise. Wasingota madam. Hello. Sebe erinnya lyo ne gy'osinzire nesooka okufiirayo sebo tuwuliziganya. Amanya gange bapatula sizidde wano banda kireka. Esebo. Kakati kwembadde njagala okwesomenga omukulu. Esebo. Nti enguudo ezireeta ebintu okuva ebweru munsi z'ebweru omuli Kenya, Tanzania nga was mentioning ziyinza oba nga nkulu nga bazikola kituufu naye kaakati ate abatuuze b'eggwanga ba citizen enguudo ze balivinga ze bakozesa kugenda ku mirimu kuvaayo enguudo ze bakozesa obulamu obwa bulijjo we zibayambi obulamu obwo bwabwogerako ki kubanga ayogedde ku President Museveni nti akoze enguudo buli kimu. Kale tweyaza ssebo tweyanzege ekibuuzo kyo kitegeerekese bulungi. Abuuza nti ekyokubanga mufudde ku nguudo ezifuluma Munnayuganda awangaalira muno mu bulamu bwa bulijjo nga enguudo zaakozesa mbi. In fact zivuddeko n'obubenje bungi. Ensangi zino obubenje bw'oku nguudo bungi ddala. Ebiseera ebisinga abantu omusango baguteeka ku makubo amafunda ag'ebinnya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bo muba mubaleseewa. Hello KTV. Hello. Hello. Ndoza twanukula oyo.
Enguudo oyo ndowooza bw'ayogera njagala awe evidence and facts. Enguudo bwe twagira wano we example mu 1986 bagamba lwaki tubatwalayo twagala balaga balina ne kyebagamba nti ensi yalina okukula teyalina kusigala kati bali abaaliwo lwaki tebagikuza lwaki tebagikuza ne tusanga nga tewali kintu kati we tutunulya kamuwe example okuva wano okugenda eggulu bw'okwata Bombo Road otuse Bombo Wobulenzi Luweero Weeyale Karuma paka Northern luli lutya bw'okwata lino Jinja again Mukono Lugazi Jinja Iganga otuuke wali Nakalama mu bufunze gavumenti amakubo ag'omunda nkuwe example ogenda Tororo Bujiri Tororo ogenda Tilinyi Road eri Soroti the roads are being done sibula mu butikitiki bubiri time egenze kyenjagala ogamba bannayuganda nti President Yoweri Kaguta Museveni musajja akola NRM ekoze ndowooza tuba twewa percentage tuli ku 98.9%. Tuwagire gavumenti eriko etukolere tuve mu ntalo era ne East Africa tugezeeko okukola ki okugiganyirwamu nga wetumanya program eziriyo na butya bwe tugenda okuzifunamu ozifunamu na tuyige n'Oluswayiri tusobole okuba nga tuwanguye ebyempulizaganya AFCON next year mwezi gw'omukaaga paka gwa 7 abantu bajja kuba bajja wano it's one of the benefits the gains achievements bringing AFCON Africa Cup of Nations wano twana chan abantu ne bakola sente we got businesses and many opportunities. Kale program the Springboard olunaku olwalete tugenda kusukako webale nnyo akadde kuwaddeyo n'ebirowoozo bibadde birungi nnyo musibe bulungi mweraba.